John Sserunjogi nga yalina omusipi ogwa Eastern Central Africa wakudda miguwangira kusoma mwezi 17 mwezi ogujja okulwana okweddiza omusipi guno nga wakuttunka ne Lucien Botumbe enzalwa y'eggwanga erya Congo wali ku muganzirwazza ekatwe. Is Botumbe? Yeah, Botumbe ntumbi. Botu byonna. Ntumbi, okay kale. Osobola okwogera. Ndinyero lyenkalubiriza engeri gye siriwe waabwe nze ndi Munnayuganda nja kumuyita ntumbi. So olunaku olwo njagala mujje mubeerewo bannayuganda njagala tujje tuwagire John Sserunjogi nze mbakakasa ekintu kimu nti fight omusipi gugenda sigala wano. Ntumbi kyemmanyi ntumbi ng'entumbi eringa erinnya lye agenda kuddayo n'entumbi ye nga talina kyazzeeyo nakyo mpozi entumbi yokka. Sserunjogi olwanalo lwasembyeyo yakubiddwa Omunnakenya Layton Okwiri nga luno lwabadde mu ggwanga erya Tanzania kyokka Lucien Botumbe ye mu lwanalo lwasembyeyo yawangudde Omunnakenya Dan Oloji. Sserunjogi kyagamba nti tekimutiisa. Nze nva ku luzinga yava ku wininga nkakasa tuli balanced nkakasa kiri balanced kati njagala mukuba ebikonde bye ate nsaba obeerewo ku olwo olunaku ng'omujulizi era ebibuuzo by'ombuuza obimbuuze nga maze ogiwininga. Bannayuganda nsaba mujje mu fight egenda kubeerawo ngenda girwana ngenda giwangula. Olulwano olulala olutunuuliddwa lw'omutendesi Mude Robinson Ntambi ng'attunka n'omuyizi we Mustafa Mongolia nga bano babuze kataba egwe Malaka. Ngenda kukuba ebikonde nze kwe bale ticha wange naye ngenda kukola kile time nkole ekintu ngenda kukuba kirizo kigane nti ngenda kukuba ne boboye bakira buli omu ayogerera mu n'ebisongovu nga bw'agenda okumulabisa. Tambi ngambi kati nkomyo nga ndi forward drive ngasika emabega ne maaso ngenda bakubire mu staff ngenda bakubire ebikonde buli kika kya ngumi kyonna ngenda kimukuba kwanga kekakazayo kesinga okutegeera gwe muzanyo gwange gwe mulimu gwange kwendabira omukyala kwenyambala kwenyuma ngenda bakubire mu Sapa Mongolia tana byangamba oli fala nayo sina kyemumansaga yani okumanyanze sina kumanya Mongolia nokujja kwamanyi nkuba abaddeko omusomesa wange time muyiwe ngenda kumusuula obadde kochi wange onsomeseza akaseera naye ngenda kukakasa nti kyewasomesa kigenda kumenya okansinga obaddeko ticha wange sigambye nti oba kinaye ngenda kukuba kuba tekiŋŋaana kukuba ngenda kukuba ebikonde mudo manyi mwana oyogedde nnyo naye ngenda kukuzikiza ogenda kakasa. Abakungu ba Nala Promotions nga bakulembeddwamu Kenneth Kentalileng boogedde ku lulwana luno. Sserunjogi ku mulundi guno agenda faafagana n'omusajja okuvaako mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Omusajja ayogera olulingala oli omusajja ayogera olufalansa lwonna era yankakasizza nti asobola okumikisinga omuzannyo guno ogw'ebikonde.